Yes, banzole ya lwa myaka Fresh Kid bamuteeka abaliko ngaki ebyo ne bigambo birekera Fresh Kid side awo naye nga mbanizako mwenna abatulaba ku Ndiga Reports live yeah tubeerawo nga tureportinga amawulire gonna agabira gakagwawo leero tuze n'amawulire ga mwana mulenzi Fresh Kid omwana okuva eruwero afuuse ensonga I like this guy njaganya kalenzi kano kalenzi kakola bulungi nnyo kwegamba kewuunyisa olunaku lwonna olukyobera olaba mwana mulenzi ono Fresh Kid nga representing ze bulungi nnyo so amawulire agaliwo akaseera kano Paleria Foundation bavuddeyo okubira nga mwana mulenzi ono bamukwasaganya mu mbeera y'okubeera nti asoma okuva mu class that's a P2 okulaba nga bamutuusa mu P7 mu mbeera eyakabi so well abano bavuddeyo mwana mulenzi Rajiv Lupaleria mwana mutabani wa Sudio yavuddeyo n'abeera nga alita mwana mulenzi ono Fresh Kid okulaba nga naye amugatta mu baana abamu be bawairira mu foundation ene ya Lupaleria so well abimu byazze nga bitambula abo bantu bavuddeyo abamu amanyi nga abana Uganda betuli nti always buli ekiba kize tubeera twogera nti lwaki tebamuweredde paka secondary abamu mayogedde bingi nnyo anaye just okwera omwana mu masomero g'abana abasajja mwana si kyangu nnyo anaye nga tugenda kuba tuwa credit management bazadde mwana mulenzi Fresh Kid yennyini okulaba nti ekintu kino akyeteredde ku level lunaku ku lunaku akola ebyewuunyisa so abantu bangi kimanyi bagenda kubanga bongera okubanga bavaayo okulaba nga basupportinga mwana mulenzi ono so mu mbeera y'emu ne minister side wali yabadde yavaayo n'agamba nti agenda kuba bateerawo that's a million 5 zibeere nga zimuyambako mu kumuweerera primary and as well n'agamba nti mwana mulenzi ono babeere nga bamutwala mu kisulo kino nno kyanyiza bangi okuva ku family eri omuyimbi then n'abawagizi be nga bagamba omwana ne bamutwala mu boarding section oba bamutwala mu kisulo tikigenda kuba ekimukolera bulungi career ye in one way or the other ejja kubanga erina weeserebamukko so abavuddeyo mu mbeera ne bagamba nti akati minisita gwe ebyo bisigaze ffe katugende n'abaana abamuwadde scholarship ennungi okulaba nti ate ye bano balimukko n'ekyokubeera nga ba-upliftinga talents kubanga tulabye baana bangi abasomera amasomero gaye babeeramu okuswiminga babeeramu okubeera mu mbeera nti talent ate bazitundira nti kintu kyanjawulo so tutunulira mwana mulenzi Fresh Kid nti yazze ne talent yo officially nga yeeraze nti muyimbi mulungi katunulire essomero lino ligenda kuba limukwatako litya so wakati mu mbeera bikyali bigambo bingi okuva ku side ya minister family ya Fresh Kid then tutunulira ne Paleria Foundation abavuddeyo olunaku olw'ejjo ne babeera nga bapostinga officially ne bagamba ono mwana tumukutteko olw'ekitone ekyenjawulo and as well n'okwekkiririzaamu kwalina abeere nga ateera still inspiring abaana abato abasigadde side okulaba nga ekintu kino nabo abakyenyigiramu okulaba nga batutumula ebitone byabwe awo wennyini wengatiramu ne mwana mulenzi John Black still fresh talent naye yavuddeyo mu mbeera eyakabi olwawaka gwakoze n'abeera nga akola yenna asasulwa mu mbeera y'akabi nti yafunye deal still ne Crown Beverages ne Pepsi agenda kubanga akola mu promotion yaabwe empya bagiyita tuconnecting so mwana mulenzi ono olw'akayimba ke tuconnecting still akamukolera erinnya omwaka oguwedde omwaka guno najja n'obubadi still makanika bukyakola bulungi nnyo so yavuddeyo n'abeera nga yewangulidde deal eno amange abayimbi bonna abaliwo ate ya still ng'akyali presenting the new generation so well awonako leero bebayimbi tutambudde nabo okulaba nga tuba tusaka amawulire agakabi so gwe sigala nga oli ku Ndiga Reports okulaba nga ojja kuba ofuna latest ne details ezinaba zitambudde muki ekigudde wali omanyi bangi babeereyo ne babalimba naye nga gwe kyolina okukola akaseera kano subscribinga sharinga and as well commentinge ku mbeera ey'amawulire ge tubeera nga tuba tusizaako akaseera kano kennyini tovaako